Badde ndi wano ewaka nga naakazuukuka ne nfulumako wano wabweru ebirowoozo bwe bizze emabega ne nzijjukira omusomesa yali atusomesa mathematics ku Midland Primary School emabega wa UCTU bali bamuyita Joel mu 2003 mu 2003 nayina ebbeere nga liyimiridde ku kifuba. Oyo omusomesa oba akyaliyo oba kati wandaba ku TikTok kuno oba alowooza ki kubanga kati ebbeere nina ddene. He molested me and sabotaged my future because ye yavaako obuzibu lwaki ndabika nayagala abasajja ku myaka 16 ate by that time nali 14 13 somehow there nayagadawo nemujjukira oba bino ebiwala ebisiru binnamuwenje bye twasoma nabyo namuwenje dolini bikyaliyo oba kinaroga Grace bane twalina ne kino kye bayitanga ki ajinga kisiru ne kiddamulira byanamu emuba gye muli mu mpeereze ku message ejjukaniramu ono sempala yadda mu taxi bannange gye muli yasamirira namuwenje dolini gyoli bannange ono namatovu bannange ekyalo kyonna gwe kyazina bwe twabeera mu P6 gyoli namatovu balwa muyita namatovu Juliet namuwenje dolini gye muli ba mikwano bana abana be nasoma nammwe mbalumirirwa mumpeereze ku message muntegeeze nti gye muli tigwosoose totutigira musiibe bulungi ndi wana am getting sunrise komanyoko sunshine is sunning